Bokati TV Neera. Tukwaniriza nnyo ku Bokati TV webale kubeera mpozi ngo subscribinga like nga osharinge waka waffe ne tukwaniriza ku Kaye Wisdom Broadcasting Service otusinzire okubeera nga tukutuusaako bino byonna tujja na bikulu byerere tukujukiza banaffe aba Century Properties basange wali eri na mugongo sonde gwayagala ettaka ojja kubeera mpozi nga ati obatuukirira basobola okubeera nga bakuyambako okufuna ettaka eddungi n'ettaka eritalina buzibu bwonna eritalina konkayana ate nga balinawo n'obupoloti obutonotono bumuvubuka wezimbe akatandikira ku kakadde basobola okubeera nga bakakufunira bulungi nnyo genda wali sonde ojja kubeera nga obalaba kipande wekiri kinene ku luguudo awo otegedde kale tuline Kaye Wisdom olunaku olwaleero esoko babuzeeko kambabuzeeko amanya gange nze Kaye Wisdom mutaani w'omulala yakulira ku mato mutali mazina esseriraka bulijjo mbaga twava erembe esingiro ekingira Buganda tuli baana basasajja kabaka ne twatukane nga twasikyusa mbimwaganga nti waligwa wendigwa tumala kugwa baana ba Buganda Ssaabasajja Kabaka n'atawetwa ate tagwangako kyewunyisa bukyabeerawo mukama amukuumi musiba essaawa twazimanyi omusajja simulabawo nga tasibye essaawa kitegeeza essaawa yava buto ndowooza Bibi yava buto era waliwo obusaawe baatwanga okunakibobbulu kaga nakimanyiira naye posi nzaagala jjo ate kakati omanyi bakiyita batya era nze saa zintwalira kyakwata kiri mu bwongo obwo kimu ku kintu kyogamba nti kino nina otambula nakyo kiringa lugoye ate obeera ebweru abazungu abo balaba kati ojja bwoti mu ofiisi yobozze wasobola kutunira bwati kati waliwo byalaba tomala gasiba busiba essaawa osiba oyambala ssaawa yaba designer nti company kinti eno T-shirt 1885 yeno actually kati eno ya 18 ogiraba 83 T-shirt yeyo Kaye basiteekamu omutindo nti eno ekikabu bweti eno bweti anyway tusaasira nnyo famire z'abasajja abantu baffe abakoneddwa ku Northern Bypass motoka ya president Kabuyonjo yabakonye netwogera okubakubiriza bannaye buli avuga ekidduka kasita owulira akagombe wiyu dduka mu nsiko ezo emmotoka zo abazivuga balina ekiragiro kimu kyokka twala president twala property ya president gye birina okubeera oba okoze otya balina okuviira kati gwe bajja kukoona ofe famire bagigulire keesi bibeere kapuuti naye ate kyolina kituufu kyoyogera era ngamba abantu bw'olaba emmotoka z'omukulembeze yimirira oba whatever oba baviire however abantu abamu abali ku gundi ya president waliwo kola kabampani oluusi bakolamu kabampani nti kati for example basobola okujja nga bazze mu kkono oba bazzewa kati nga va ku bino nti Museveni atambulira mu tawuni naye kakati abo abantu b'omukyala asobola okuba nga naawe obadde ku speed ng'olina okukendeeza kakati waliwo omusiru okutomera musiru munne wakati olaba oyo piki omanya bodaboda naye oluusi basiriwalamu nti oweesa abantu babiri olabye emmotoka kubanga kati ono omusajja omulaba Museveni si yoli Museveni eyatambulanga ne tukuba jjamu ne tujja ne ku mmotoka si yoli Museveni yayitanga ewandegeya nti abantu ne baalirirawo n'engoye ng'alinga kabaka ono Museveni ali survive of the fittest naye ate obulabu bakulembera abatya sawa yonna abamanyi bamuyisaamu either fumu oba ejjinja oba kiki kati omusajja muleke mu bintu bye motoka bye adduke bw'obanga oyina primo simanya motoka viira omusajja kubanga ono omusajja sebo olinga akubaanakonedde nga nva kalagi baali bakonye ng'oliva kalagi mu maaso nga nnengerawo ekinnya nzize ebbali bwenti saagala nkikuba kuba wenkikuba bwenti direct emmotoka egenda kubanga nawe wali odduka kati nga nina okudda ebbali nende nga nninnya mpola bo beezira kulaba nga emmotoka ekyalimu omuliro etambula bo bajja buzikusindika omusajja yajja nanyigirira obukabangala obubeerako abo abakutemuzinga najja nanyigira ddala bwati nampita kasusu bwati era okakana bampa yali agitwala kati nno kati kankubuulire olulala gayi yali bana b'ebimotoka abagenda e Kenya ali jjinja kimotoka kinene obimanyi bitrera ali kwayiwa dduka ne bajja kati bwe bajja speed kati omusajja trera tesibirawo
sina tulera yokka n'emmotoka zonna tesibirawo kagenze nkuwadde incident yange nti nekangira mu kkoona nga bajja mu kkoona ate waliwo ekinnya kati ng'otyo n'ogamba kansooka enkimaleko nyimirire bwe bajja bayagala kukuba kuddamu kati Munnakenya engeri gyali ku speed yayagala asibe mpolampola ng'alowooza ti pulezidenti waabwe ow'e Kenya atati abantu banaakitegeera kakati bano we bajja ng'eri waliyo emmotoka ezijja bonna bali ku speed kamusajja n'agenda ng'asiba mpola wallahi accident yali egenda kuba ewantu awo kubanga n'oli eyali ajja ate teyasiba oli yali mu nsobi kati ono Munnakenya bambi teyali mu nsobi engeri yali ne trailer yagenda asiba mpolampola basooka ne balwana omuyisa bwe bamala omuyisa kubanga bo balina ekintu we bajja ne bakkoona tebasiba bo baba mu speedi zaabwe 100 ameka oba babanga abatwalewo muti oba kiki kati bamala omuyisa ebbiri ne sigala emabega bajjamu Munnakenya boy ekyali wali kubanga jjukira yali abakoze accident trailer yali ku speed n'abeekanga nga bajja kati nga ye tasobola kugwa kataka bo bano balowooza tyagenda kuddira trailer agikuba ettaka yegweri Munnakenya n'akola ki n'agaana ogikola ki ogikuba eri n'agenda ng'asiba ki mpola kati bo balowooza nti abatenguye abazalaye ebbiri nesigala emabega yagezaako bannyonnyola naye ng'empi n'emigere n'emigo giri wali ogimanyi bano kye nalabyeko ekyabawonyezza nti babadde ba casualty era waliwo eyasigaddewo emmotoka bagamba mu waliwo esembayo emabega yemala ebibamba anti kakati bo baba ani aneeso omutwe omunene naye gwe tulabye ebintu waliwo omusajja omukazi yali atambula ne gundi ya president bayite waffe empigi bo bennyini bayomba omukazi n'ayimiriza yonna convoy najjamu ogu ne bamukanyuka bamulekaawo ne basimbula yonna convoy yagiyimiriza abasajja kati so tole abasajja abamu abo balaba batambula ne president abamu emitwe gyagira so toleeta musiru kusiriwaza kati ababoda abamu kati for example wa boda banekamba buulire otisse n'oba otisse muntu omwe abakyali n'obalaba baviire ate tosigala ng'ovuga yimirira obaviire bajja wonooleeta obusiru ojja kulaba omusiru ng'atomedde musiru munne nze nkubuulidde bangabye emmotoka 3 mu mateeka ezirina right of away eza president convoy nga bweri esooka sijala ya president lwakubanga ensi yammwe yasiriwala ya ambulance etwala abalwadde eyambulance naye zimanyi okubeera nga tezirimu n'abantu ne zituleekaanira kituufu waliwo gye baagoba negenda kaleerwe kakati owagundi n'amugoberera ne bamukwatira kaleero yaveri eba nayo yali ajoga kakati wa traffic oba yali walinga wakakandi n'amunengera ng'ayimiridde kataleke kaleero wa traffic n'alinnya boda najjira ddala kwenyini n'amukwata abadde agenda kugula nnaanasi naye akataddemu n'atuuka wali mu bwaffala bwe ate n'ayimirira n'ajjamu obugo kitegeeza ne ambulance erina right on the way nga mulimu naye nze olw'amateeka oba oli agenda kugula nnaanasi oba kasita ambulance eteekako kasitambulira akagombe olaba yemmota bazita bulvan bazita billion ya van ze zitwala ssente vire emmotoka eyo kubanga osobola okulemerayo kyalina kuba essasi abo naddala aba Bank of Uganda ebimotoka gayi yakubye essasi ne bana batwala ez'amagye kati ate obo baviire oba bali kale abo baviira buviizi kubanga kuba yennyini abeerako w'amagye aba agoberera agenda kufuna musaala ate oyimirirewo ate zino ez'abagye no kuba teziriimu mu motoka essatu ebyo biri Uganda nti era bajje tolaba bakita obwo bugombe era bajje no baano babuteeka munaye nti balwana naye tukole tutya baluzinga kubanga emmotoka constitution naye eraga 3 naye ndaba emmotoka nnyingi nnyo waliwo n'ezolaba mbu ono simanya mugagga gundi bamutwala ku kisaawe ate biki munnange twabigumira ensi yafa muganda wange n'ensi yafa tulina okugumira ebintu n'osirika bwoti nongamba bannaye nze nabadde ndaba wano nga bali ku NBS mwadanku nnyingi ng'ayomba ne Peace Mutuzo minisita wa Jenda nga gateri bannayuganda bali mu makomera nze nga mbadde Dubai abaana bakola ka video yagambye mwadanku nnyingi ebyo byoyogera by'opposition tebaliiyo ekyokubiri bannayuganda bali e Dubai tebasukka 5 bali natunulidde omukazi bwenti neŋŋamba lwakwate mulimu mwana do they ever go there they don't want to know muganda wange eno gavumenti ogiraba bwe mubayamba ne mugende Dubai mu abavubuka ne mufaafiirako eyo muba mubayambye kuba bakimanyi abavubuka 99% mubawagira kaye gwe mundowooza oba muntegeerayo
tulaba Abangereza oba Abamerika mulambo ne baguba gufiiriddewa bafaayo bazze omuntu waabwe eyo laavu ffe tuligifuna ddi tekisobola kubaawo ng'olina abakulembeze balina ba anko baabwe Zimbabwe kati gwalalabyeko abakulembeze abali mu State House balina ba anko baabwe ne baganda baabwe wabweru w'eggwanga ng'ayita mukulembeze w'essendala anko ebyaddala nno kakati ekyo tekisobola ekyaliwo ku mulembe gw'aba Obote Amini kyovulaba Amini abaana bagendanga okuzannya emizannyo mu Olympics ng'aba party nagakuba omusajja knockout nga tosobola kulaba nti ku gwa Amini abaana bagenda okuzannya emizannyo mu Olympics tebalinanga akola nabo training kakati wano oba oyagala Uganda Cranes ebeereko n'akabemberezi abaana bagenda mu Olympics simanyi bitya mubeeremu aba tribes abo awo bajja nga tebajja zire abonga mu sports tebaliyo anti tebasobola kubba Siyamu ya enyo muzipoti oba manyomo oba yali mugisha oba yani yali ono kaputeni atenga kuli wano mu Buganda kati bamweka kasa ande mwesiga bagande mwesiga like Buganda kakati ande mwesiga baba yogera Uganda nufere ande mwesiga ono erinya te yali ewa bwewe bukulu kakati mu sports tebali yo kwate basobola kugulirira ate basobola twagala okubera mpozi nga tuyozayoza Honorable Muhammad Segirinya olwokubera nga yawangu waliwo ekibaddewo kyotwalabye Bannayuganda omanye eno kati yafuuka radio waliwo Munnayuganda President Kaye kakati ffe radio twazivaako amawulire tugafuna wano Bobi Wine mu Africa world over balonda abantu abali influential balonda mu America mu Europe mu Africa kati balonza ate ne babagatta ne balondamu Bobi Wine yakizemo ku Africa number 1 yafunye 64.3 balonze dollar Africa yakubye abegana nakuba South Africa bonna Julius Mulema bonna the most influential person omwana abadde ki Bobi Wine kitegeeza kubanga abalonze tebabalansi yo ntironda nedda babimanye ensi yesobola kukola bweti nga yeronda ebyo tebabibala babala obululu obuvudde world of Africa era baba babugejinga nti babala mu western ofunye umeka neno ofunye umeka neno ofunye umeka kati ne bagatta ono average kati wekibanga mu nsi yo ba mu East Africa josinzo ofuna ngate mu West Africa ofunye yo zero ate ebikakati baba bakusinze oyina okuba influential olova bagenda bagatta buli nsi tofunye obulumeka eno ofunye umeka kiringa nga president wa America sigamba nti no bwosinza ofuna obululu tofuuka president waliwo electoral college ne popular vote electoral vote ne popular vote osobola okusinza abantu naye nga mu electoral vote bakusinza kati wano ku influential si Uganda yeronda yokka oyina ofuna akalulu e Namibia mu Egypt South Africa kati bagenza okugatta on average Bobi Wine bakubye 64.5 the most influential person mu Africa nakuba Julius Malema bonna ate Museveni yabadde namu mwena mu yata kwagamba waliwo bannomini omanyi basooka kati wano okulonda bannomini basooka ne bagamba abantu balonde bannomini ate teyalabiseeko nedda ani agambye ituddesebu influential bagattamu abe mupiira aba president ba influential kitegeeza kikansomesa abantu omanyi nze nabagamba Katonda yaddira obunabbi bonna buli wano kyebayita influential person ye muntu asobola okulagira nti n'alagira mu ddeeno ne mu ddeeno bwe tuvunula yalinga okubeera nti omuntu alabibwa alagirwa gwe bajjako ekirabibwako kati Bobi Wine waali ne waali nnyo bw'ati mu Senegal ate yali ye Senegal bamuyita Senegal bw'ati maama bonna abavubuka ne bagoberera ye eri boogera simanyi oba Lufalansa actually ndoza omuntu gwe balabirako gwe balabirako asobola okubakomako nti omuntu ali influential y'omuntu nti katugamba kati olaba Michael Jackson yatuuka n'ayambala gundi jacket ye neefuuka musono oyo omuntu nga abantu kyakola bakikola ki bakigoberera nti kati Bobi Wine bamusaba autograph era kyenadde ngamba abantu nti mu Italy gyabadde Venice omanyi leero oba ekyajagala kugenda wali kwa kasi nteekeko live mba demanding twagala firimu ya Bobi Wine giraba
yidekana gwe batumye gikola handi kati batulaga simanyi 27 guns ya Museveni ya Bobi Wine baji nominated tetugira bateze cinema ziri wana bagambe mutu oyagala genda wana eno ogibasaba wano tubagambe bwali kwa kasi ya bebaina cinema mutulage film ya Bobi Wine ngate mugitimba yiwa mabandi badde bagira vize gwanga eza gwanga kati kasoka tuzireke ebibanda biri bye bayita cinema hall jengenda gye tusasula kwa kasi wesoka mbagambe yataka kola mbagambe film ya Bobi Wine nze okulaba bangaye teriwo mbagaye jaddi naye yo bamaseddo jediti ate nominated mbazungu kati ate eri nominated twaga kula documentary yes muri cinema mwino tuleta film era nja kwate simu ngende mwabakasi ya muninde nzijao takola hivi demand film ya Bobi Wine eruwa ngoja bota busenyo kati atenta busentya singate bagiraga ngalwachi temugiraga ekibanda kiri public mutulage je twagala mulete documentary tugirabe se oyosabanga bingi ngenda bagamba mutwagala film ya Bobi Wine ekitegeza mu short time muno NUP ewangudde mu scorinze twice mirundi esatu tulabye film muganda wan katika nkubule ekinchimu awadi ya Bobi katika nkubule ekinchimu Raila Odinga era mbadde ndaba bana Uganda abaogedde Raila yafusubiddwa wa president bwa kyakadde nembaga mu mutegere ebintu Raila Odinga bamuyita baba eche kigaba semba kiita kinyata mu buliwo nga tebakaka kati oyo bamuyita baba wa taifa naye nga tafugangako why Raila Odinga zonna okukyusa constitution n'obuyinza okudda mu bantu Raila Odinga ng'ali mu opposition akyakivinze nti okuva abadde ku opposition naye n'akozesa ekyo forcinga zi gavumenti zammwe olina okujjaawo ne bakola constitution obuyinza ne budda mu bantu kati ekyo kyova olaba naye baba bamulifaalinga bamuyita baba taata Ruto no yaffe yatugobeeyo bamawulire mulalu anti kakati nagamba wakitegedde kyenkola soko kinnyonnyole olunaku olwaleero kulayira kwa Samuel Ruto president wa Kenya omulonde naye abamawulire bonna media houses zonna oba radio ba TV eze Kenya baganidde okubeera nga bakavalinga live ebintu ebyo era right bagiwadde DSTV Kenya kati oba TV oba NTV Kenya oba ina kufuna right okuba ku DSTV South Africa okulaga abamawulire bagamba nti yandibanga yesasuza kuba yakomplaininga n'agamba mu campaign abaana nti banka balinze bulungi alimba nabagamba nti era nina mukwano gwange we Kenya nti bannakenya mugenda kuloza ku kye bayita omuntu ayambala yero era omukulu emnyonyi esitusi Museveni agenze atesobola obutagenda kati sisobola kugenda mu ebyo naawe kati kankubula ekintu bannakenya gwe Ruto ebyaddala alimu akasaayi kayeno ebukojja lekanaawe nkubulidde oyo mukalanjini sebo feno tuli banyankole simu bunyankole veri erije tuyite bukojja kyobolaba ne Kagame yagenze ngatanarayira kasita koti yagira Kagame nagende wagundi waruto nyumba bafunye tata we kugambya akasaayi kati bannakenya bakutte ku matama kati atandise erinnya lya Ruto lya tata naye akasaayi baba tata bagenze obala nga omanye abakongo wali abakongo bananza naye bagenda okisula nga wali abakongo batabafaana Ruto bagenze okimanya nga tata wa akasaayi ki eno bweno kayita nawo ne kagenda eno gye tuyita kojja ebwanda Kagame yazze mu nyumba ya Ruto kakati atandise nabagamba chovola ne Raila yagenze bulaya yamuwandi yagambye bannakenya isoke fetukoze chetukola akati atandise first day aganye TV zonna ate okusaba right kitegeza mwino sasura of course kati abagambye oba radio oba TV musasure TV ya South Africa mbirage era Citizen KTN simanye bitya bonna kimanyi K24 bonna basasudde ogulaga kati atandise 1 kankubulye abantu ba Kagame bonna nabo bayita bakojja bonna bayina ekintu ekiba driving ekyo sente
kati atandise zikola gomanyi sente awo zakoze tannayingira office asobola kuba DSTV yamusasudde alabika yabasiseeyo $1,000,000 ezo kati buli TV awerage ekifuga abantu awo gotola mu Uganda kibatukola nti omuntu omusanga nga $10,000,000 naye nga takkuta nagamba ekizibu kyawe bayina ebiteega yirizi n'ebiteega nti kakati w'olya emmere swani emu n'ekiteega ne kiri emu olaba musajja kulya emmere takkuta gwatolaba bababba olaba musajja yakabba $9,000,000 naye n'akomawo nabba n'ate ne $1,000,000 n'ogamba naye bannange bana abatakkuta nagamba they are 3 in 1 babalayirizi bayina ebiteega ate mwe tubagamba balokole bono basanga praise the Lord anti bababbiram praise the Lord you're not the Lord n'abakeedi ezimu ziriko God is shepherd ani akulimbye naye nga wansi omusingi bateekayo ndiga namba izo bannimba abo twatambulanga n'abasajja kyobola baba n'emitiisa natwali emubende nga president newaba agenda mitiyana kasitayingireyo district y'emubende asooka wanakayima andi abagenze kulambula ani agambye ngomanye endagano ze bakolaakola abo toyingiranga wano nga tosoose wano lino ettaka wolijja ne waba ayingidde mbwagenda waza asooka ne bazivuga mayiro mmeka ne zituuka nezidda kumanye endagano zo binnimba nagamba nali mu nkubo za State House abo naye obasanga baka praise the Lord you know the Lord hallelujah baluwa biri baba bisudde eri babuuza Yesu nti banaye bannabbi b'obulimba tubalabira ku bikolwa byabwe kubanga omu omusanga ga Jesus you know the Jesus naye nga yirize ennene eri wano abo bapena abo bazibu kati Bob Wine agenda kubanga bankuruma Patrick Lumumba producer bajjukira Patrick Lumumba kati ye level chochiche nagamba ti Bob Wine yajja yes kuba president but ekisinga obukulu mu Uganda mpuliza Bob Wine kyaliko for you to be better tugenda mulaba kati level kisobola okubanga wano tetukiraba kubanga one NRM government ne Museveni bagana amawulire TV ne radio mwogerako achievement zatandise okukola kyovola baba Patrick Lumumba tuyina enguudo zaabe wano nali mu Egypt nga ali enguudo z'aba Patrick Lumumba gende Bungereza anti kati abakulembeze abaali awo babigana otegedde kakati Bob Wine ayingidde mu liigi zaabo nti kino kyolaba okumulonda CMTN eryo ba Airtel ebyawana ebikulonda kwa wano tokumanyi oli nalonda nti Bob Wine atulidde tukkiriza Katacha is not just a leader of Uganda near freedom fighter an activist asuse beyond Uganda kyenagamba nemutasitegera nti waliwo Museveni yatuuka nga erinnya lye livuga nnyo mu Africa kati Bob Wine n'amanya nti ono musajja mujjente wabanga twali batonga bali ba Kofi Annan baani abonga anti kati by that time kye nagamba nga mama wange tuve nakasono tujja ewandege egula ebintu naye Museveni waba ayitawo nga mama wange ayimirira bwati nogaba naye omusajja takulaba naye nga bwekiti alina okufunga afunga mama wange agenda okufanga ebyokufunga obimujjukiza tewalanze kajani ayagala okogga mubiri oba okusala olubuto Kelly Slimuti okuba bukubi namba yange munaku 3 otakoggako bakuddiza sente kali organic mpuliriza n'okatwala ew'omusawo kali organic kataba organic wabira kampuni eni eri mu America okuba namba yange nenkuwa namba y'omukyala ali mu America mwita Julie Nakandi enamba yange eri 0-7-49-439 n'oba Uganda bakola bukozi delivery oba oli America Australia India Abu Dhabi mwenna olwa abantu pandika nga wisdom ndiwo na Abu Dhabi akajani kasobola okujja bannange kugambye kasobola yogera bwogezi njagala kajani kusala lubuto nze nga nsendika ku WhatsApp oba nkubira ku WhatsApp nze nga nkuweereza namba y'omukyala ku WhatsApp ng'omuwandikira ye nga gamba oli Uganda wane Uganda kyankubanga bakakutuusako ku mulyango gwo boba mu nsi endala bakapakira nga bayita mu DHL okukapakira expense bayiyo ayisa mu DHL kuba era nawe oba okiraba okobera ku guni baga ndi Japan waliwo omukwano gwange Japan akaaga
gwe nosasula akosa DHL why kubanga engeri organic bye tasola bisa mposta kumala mwezi mulamba mu video tusikulwala so enamba yeyo n'abalala baagala okumbuuza kumanyi bane Kati TV neera